balokole Katonda banoonya munonyi ebyagamba nti ekisa twala amafuta I receive the anointing I receive kale bakwasa akazinda kubalani kupolisi n'ekituula byengamba bekikuba negamba noonya Mukama tebabiriiko noonya Mukama va ku kibi noonya Mukama tebakuliiko nze yakukakasa bw'onookola ebintu byemaze emyaka nga nkubuulira wano ensi ejja kwewa haleluya Katonda bwe tuweereza bulamu va ku budde bw'omaze nga onoonya Mukama kati bw'oli mwali gamba noonya Mukama oli bwebuzabuza Bafilipi 3:10 tobuuza munno olunyiri luli eno maaso haleluya Bayibuli egamba etya Pawulo ye n'agamba nze kati ffenna tuli batume ffenna tuli balokole naye nze Pawulo kyenoonya saagala kumanya Yesu bwe bambuuliddeko njagala mumanye ekyamuyimirizanga abonaabona n'atava ku kintu kiki lwaki yalemerako kubanga yalina focus Yesu yalina kyeyalaba ekyamuleeta ku nsi yali akimanyi ensonga lwaki obizanyira mu kubanga tonategeera lwaki Mukama yakulokola bw'olimala otegeera lwaki yakulokola tojja kuzanyira mu nkolagana yo n'omwoyo abamu twategeera lwaki yakulokola ensonga lwaki ebintu tubiri Kristo soma Bayibuli nga bw'oyanguyanga Father we give you glory mutegereye n'obuyinza obw'okuzuukira kwe n'okussa ekimu okw'ebyonyoomonyoomi nga mufaanana ne mu kufa kwe okussa ekimu ne mu bibonyoobonyoomi kyekiki kitegeeza nti gwe eyakwata ku Kristo waliwo ebintu by'olina okwerekereza ku nsi olyoke okwate ku ki Mukama kye yakuyitira ey'olutuumu ekitee bulungi waliwo ensonga lwaki Katonda yakubaka kati okukwata ku nsonga eyo lwaki Mukama yakubaka lwaki yakukwata bwati n'akutayitoli ensonga eyo si yagamba nti ndi mulokole jasi waliwo ensonga lwaki yakubaka kwampuliriza ensonga eyo kugituukiriza waliwo by'olina okwerekereza ku nsi ate bw'obanga tolina by'owerekereza ensonga eyo oyinza obutagikwatako kati neweesanga nga ku nsi oyiseemu buyisi mulokole nze njagala kubuulira amazima enjiri gye yakubuulira si ya mmere ya leero enjiri gye yakubuulira ya mmere ya mwaka gujja n'omwaka gujja n'emyaka egijja otakubanga okiryako okitambuliramu Pawulo ye yali yeetuulira ng'omuntu eyalokoka ng'aliko ensonga gy'alina okutuukiriza yali yeetuulira bw'atoma lwekubiriemu olabe kyekigamba ng'agamba bwe kibanga kisobose ntegeere n'ebibonyoobonyoomi lwaki yalemerako bwe kibanga kisoboka nange naazuukira mwabo abanaazuukira kitegeeza nti bw'oba tokudde ku nsonga eri lwaki Mukama yakubaka okuzuukira oyinza obutakuzuukira eggulu tewali kyetegeeza ng'agamba bwe naamala okutegeera lwaki yankuza nekiri lwaki kyeyambakirwa ku nzita y'obadaayi ndyoke nkituukirize kabe kasinje Mukama anantaasa nange yengera mwabo abanaazuukira kati bwe bagamba nti oyogera lwaki okoma kale yatula waliwo by'olina okukolera ku nsi ebyakuwandiikibwako olyoke otuukirize kiki kye yakukwatiza n'akujja mu famire yammwe n'akujja mu ludiini olwo lwali totegeera n'akukwasa amazima waliwo ensonga lwaki ate bw'obanga togituukiriza kuno okuzuukira okwakumirembe Bafilipi 3:10 soma Bayibuli ng'egamba etya byonna byonna okutuuka kuzuukira kwe okuva mu bafu njagala okussa ekimu mu bibonyoobonyoobi nga mufaanana mu kufa kwe mumanye era ntegeere amaanyi ag'okuzuukira kwe nga nsuubiranga nange ndizuukira okusuubira kw'okuzuukira okw'ekumi kusinzidde ku 10 ndyoke mumanye n'okuzuukirwa kwe ndyoke nzise kimu n'ebibonyoobonyoobi lwaki ebibonyoobonyo Ebraniya 5:8 Ebraniya 5:8 Bayibuli esomesa n'egamba nti newankubadde yali mwana
yayiga okugondera Mukama okusinziira ku ebyo bye yabona. Kati Pawulo bw'agamba njagala kussa ekimu n'ebibonyoobonyoobye ategeeza nti njagala kutegeera Katonda oyo bakugondera batya. Kyategeeza soko zonna Ebbulaniya 5:8 muwulire kyegamba wano nze kutugende newakubaddenga mwana naye yaliko okugonda ku ebyo byabonaabona. Mbadde mbulira abantu kabala nembagamba gy'okoma okulabika ng'obulamu bwo tebulikiriya. Njagala otegeere bulungi nze akubulira eki obulamu bwange tebubaakukiriya ate kulimba eki nazaalibwa obulamu sibutegeere. Ne bantwala mu nasale, zasoma nasale nga zaakajja, bantwala mu nasale nze yali apaakinga juice omubiga abalala bali mu majjikeeki. Nze yali alina akagato kaliko pe ng'abalala bambadde ezisiba zino. Nze ka mu nasale yali nga talina kyakuzanyisa ng'obwana bwonna bulina omotoka olugamba wanakikwatako nekakusala olu. Ate abasomesa bwe bavaayo ne bakwongera olulala kubanga bazadde bo tebalina sente, kubanga bw'olwana n'omwana w'omugagga kusomera kibooko gwafuna wale yakukyongozeza. Simanyi wali tobirabye ozitabirabako. Kati nze kuba buto obulamu buno sibutegeera tebulikiriya. Kati Pawulo kyagezaako bwabo kati toolabanga obulamu bwo tebulikiriya ng'ossa ekimu n'ebibonyoobonyo ebitabikiriya, tegeera nti waliwo maaka ku bulamu bwo, waliwo okuyitibwa okwa waggulu Mukama kwali kunoonyeza. The praise of the mark of a higher call. Kati bwe tokitegedde Mukama nze yampa ekisa n'ekitegeera nga bukyali. Kati obulamu bwo kyebukoma obutabakiriya gy'okoma okubaako omugaso obwakabaka bwe. Ekyo kyekubulira size nti nkubulire nti owulire bulungi eyo. Mukama nze teyampitira njiri, nze yampitira kubulira kyanteeka ku mmere ki era nzikiriza buli omu kikyamuyisa lwakwatutuusa mulwala mmere ya leero. Kati Katonda ono bwe nkubulirako Pawulo yamutire nagamba lwaki wakkiriza okubonamu? Yesu ne bwe yaligambye naye buli womanyi nze y'okunteeka ku musalaba nene teyali badde na musango, teyali badde namu. Ate bwe nange twali badde tuzikiriza nga tewali kabuuza. Naye lwaki asalawo okukkiriza n'agamba Mukama okwagalako naye nga sikwanyi okuba kukolebwa ku musalaba? Bye nkubuulira bino bw'oba oyagala obulamu bukunyumire ku nsi, ako kamaaka ke yakuteekako osooka. Ago magezi genkuwadde. Osobola n'okulinnya ne bakutwala Canada nga tewali nanfuufu, naye nga kano tokategedde. Abalala baba baseeka gwemu kweruuba. Waliwo ensalawo gye tulina okukolawo ng'abantu abakwata ku Mukama. Otegedde waliwo ensalawo ze tulina okukola okutuukiriza kiri kyennyini lwaki yatuyiza. Buli mulokole yenna akirina sikyabasumba bokka. Kati twajjirwa gy'obadde mala kuweereza ebyemba n'ekugamba nafunye haaga eziwera 4. Kati negamba zino haaga z'amazima oba zabuusa. Naye kyenzizeemu nti abantu basemberera nnyo omuntu alabika ng'akutte ku Mukama. Si lwakuba nti baagala Mukama gw'akutteko, naye baagala nti ekimuliko kisootinga ebizibu byabwe.